Baniriza mwenna abalaba vidiyo eno amanyi agange nze Trevor Online era nga nze n'obubaka bwa President w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwasibiridde ba bloga b'enkyukakyuka wakati nga bangi ku bo batandise okulaba Ssaabasajja mu kamwa. Okwo ngenda kwongerezaako olugendo lwe yakyaddeko mu kibuga Johannesburg mu ggwanga lya South Africa. Olunaku olwaleero Ssenkulu wa NUP avuddeyo ku kibanja kye ekya Twitter n'ategeeza nga bwe yakyaddeko mu kibuga Joburg olunaku lw'eggulo mu kaweefube w'okujjukiza bannayuganda abawangaalira eyo omulamu omukulu ogw'okuggyako Nnakyemalira wamu n'okuteekawo enkyukakyuka eya nnamaddala mu ggwanga. Omukulembeze yategeezezza bannakibiina nga buli omu bw'alina omugabo ogw'ekyenkanyi mu ggwanga lyaffe lye yagambye nti tulina okulwana ennyo okweddiza. Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nga okumanya omugabo gwo kyokka tekimala wabula tuteekeddwa okumanya obuvunaanyizibwa bwaffe olw'ensonga oyo yenna aweebwa ekingi asuubirwamu kingi. Ono agenze maaso nawo olugero olwawandiikibwa omugenzi Steve Biko eyagamba nti ekyokulwanisa ekikyasinze okubeera eky'amaanyi mu ngalo z'oyo anyigiriza y'endowooza y'oyo anyigirizibwa. Omukulembeze asabye okujja endowooza zammwe mu busibe bwe muba nga mwagala emibiri gyammwe giteebwe era awo nnyini waasinzidde okusaba bannayuganda abali emitala w'amayanja okwekunga mu bungi ng'ekibiina kya African National Congress bwe kyakola kisobozese okuteekateeka okwenunula. Mu bubaka bwasindikidde ba bloga babadde bagufudde omuze okuteekawo enjawukana mu bawagizi, asabye enkola eno ey'okusiga obukyayi ewalina okubeera obumwekome lwa nsonga omulabe mulina omu era amaanyi gammwe gonna mulina gamalira ku ye. Baganda bange balina abakuŋŋaanya olwaleero kyakitiibwa nate okufuna omukisa okwogerako nammwe. Nze sijjanga kuwano mutaata naye olw'ekisa kya Katonda tuli wano olwaleero. Twali bakubakyalira emyezi ena egiise era tubayagala nnyo bwe tuba tuze tutuuke ebitundu bino ebiryawo tugende eky'eddagala tukole stopover East London tugende Mafikeng tugende Polokwane tugende wano kuba tumanyi buli sikata byonna yonna naye olw'okusoomozebwa kutali kumu tetwasobola kujja mu kiseera ekyo olw'emirimu nga bumanyi nti struggle eno esinga kubeera wakako round so mukusaasi era n'okubogezi muwuliriza bulungi olw'obutakwatagana obubeerawo mummwe baganda baffe oba olw'okwekengeragana wano nawali kyenkakasa tujja ki overcoming nina okukkiriza mutima gwange kyetuluubirira kinene okusinga ffe ffenna era nina okukakasa nti buli muntu ali eno si wakwagala kwe ali eno lwambeera eri waka era kimanyi bulungi nnyo nti naabo bulagantu bakozesebwa kubanga bawanika kubanga bakkiriza kubanga bagwamu essuubi nabwekityo mulimu gwaffe tugamba gundi kabaka wamukola kino gundi kabaka naye ye mwana muto kale obuyinza basobola bukujjako naye n'oba obugamba balekewo abambowa era nabo babukujjeko kibanga buga nti Lukwago agambye nti talina buyinza e Kampala naye n'obusimba ebimuli kale bisimbe babikuuleyo n'obuyoola kasasiro kale muyoolewo baddemu bamuyiwewo talina maanyi naye n'agalekawo abambowa tagalina. N'agaboneka kino sinze yakiwandiise nago tagalina oli mumuleko baba bamutte kubanga muleka mutaasa omuntu atayagala era mulumirirwa omuntu atabalumirirwa mumuveeko nkimanyi mujja kwogera binjola naye mumuveeko aba bantu being honest nga n'omusibe alinayo eddembe ate eriwandiika akabaluwa ali mu kkomera nga ne Jamiru mukulu bajja ku kkooti asiniikinga ab'amawulire nti bannange kimala mulonde gundi gwe muntu kyoyo ne bakulinnya obulago ne bakulinnya amago ne bakulinnya kino ne bakulinnya kiri nga gwe tocommunicatinga kaakoola omuntu muntu kyoyo
muntu kyoyo ffe gwe tulina ng'okulwanirira leero n'enkya nga tulinga abalwanirira ateeyizi. Ajjanjabwe ng'era afaanana si bulungi ne tukikola. N'akomawo ng'atemagana nti abantu ne bajja bano balabe ba Buganda. Yeekolera oyagala kulowoozesa nsi nti ffe tuli mu kulwanyisa Ssaabasajja Kabaka, wawe tukifuniramu. Oyagala kulowoozesa nsi nti Museveni akolagana ne Ssaabasajja Kabaka oba Ssaabasajja Kabaka akolagana ne Museveni, nga Museveni alonda baminisita be n'abatuma bavoole Ssaabasajja Kabaka mu kamera ensi yonna ekiraba nti Kabaka bwatyo bwakyagala bakolagana ne Museveni. Bw'oyagala tulowoozesa wajje bitandikira. Oyogera otya nti Ssaabasajja Kabaka waffe oba afaafe, nga Museveni anoonya bunoonya tayimingi wamuttira, ayagala mutwerabiza amutugumbule. Tukimanyi nti mu Uganda teri atali muwambe, taliyo. Oyo musajja mutemu. Oyagala Kabaka yeeyisa atya? Oli Ssaabasajja Kabaka tajja kuwa matuka erimbu nga gwe wobeera mu kalumuko bampambye. Oli Ssaabasajja Kabaka akimanyi nti akulembera eggwanga eggezi, akommunikatinga nabo mu communicating ey'amagezi nga tulina kutegeera butegeezi. Najja n'atugamba bannange Obwakabaka we buli naye tebulina buyinza. Kitegeeza ki? Ani alina okuba n'obuyinza mu Bwakabaka? Si Ssaabasajja. Ani abo mujjako? Lwaki Kabaka jjo kigamba? Najja n'agamba bannange tetubongoota kuva eri ani? Yajja n'atugamba nti twagala kumanya baani abatta abantu baffe nga 18 nenga 19 lwe bakwata pulezidenti waffe eruuka. N'agamba Ssaabasajja Kabaka tugenda mu kaseera akazibu akakazigizigi. Yali ayogera naani? Tugenda okuddamu laba Ssaabasajja Kabaka nga afa, nga musajja tubamuwadde obutwa. Oyagala aliyakitinga atya? Gwogamba alina aliyakitinga nga mutamiivu. Oli mukulembeze, ensonga azikwatanga mukulembeze. Lwaki? Yali nenyezebwa singa Obwakabaka obwo buggwerawo ku ye. Baliyogera ku bunafu bwe, enneeyisa yonna gye yeeyisaamu n'enkwata yonna gy'akwatamu ebintu ku protectinga Bwakabaka bwe. Kyekyobugagga kyakiikirira, si kukiyisa buyisa bw'otyo mbu weefuula akirwanirira. Ssaabasajja Kabaka omugeraageranya otya ku Jamiru Mukulu? N'otugamba mbu Jamiru Mukulu yavaayo n'ayogera mulonde gundi. Jamiru Mukulu akiikirira ki? Kikyafiirwa. Ye bannaye kankubuuze, ku bbanga ly'omaze mu nsonga zino obwongo bwo kyogamba tebukulaga ndi Jamiru Mukulu mukozi wa Museveni? Gwe tunuulira abawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu bawoleza mu kkooti zaawa, si z'amagye. Bamachete bonna bawoleza mu kkooti z'amagye. Jamiru Mukulu eyakwatibwa n'amamundu nga bwe batugamba awoleza mu kkooti zaawa, si z'abantu ba bulijjo. Yeekolera. Abantu abamu balowooza nti okukuba enkyukakyuka olina kujjanga full figure, olina kujjanga Calvin Kayanja. Ab'enkyukakyuka tebagikosana nnyo wadde, tebagikosanako wadde. Abantu abakuba enkyukakyuka abamu be bakubira engalo. Ffe twakubiranga ba Muhammad Nsereka engalo nga bajja ne batugamba asaadu, kumbe batunnyikanga bonnyisi. Kati kana akasajja keetisse ebitereke. Bannayuganda bonna bakooya abagwira bagamba nti bannange nti omugwira bw'aba bwakubeera mu Uganda tabeera mu buyinza. Tukooya abagwira tufuga. Museveni ayagala kuleeta muhoozi mugwira. Kasajja kano kavaayo ne katugamba nti muhoozi mutoolo. Muhoozi mutoolo. Wekati bwe katugamba nti muhoozi mutoolo. Kamufuula indiginansi Uganda nti munna-Uganda akooye omugwira. Muhoozi munansi. Ngensi yonna ekimanyi taata wa muhoozi mumanyi omumugjeeko.
ensi yonna ekimanyi nti Museveni yawamba Ssaabasajja Kabaka. Sawa zino osumuludde Museveni ku muguwa. Mayiga omujja ku muguwa kwe twamusiba. Ensonga eno tubadde tugikutte tekinikale. Mu ngeri y'amagezi. Surgical operation. Nga tosobola kwasiza kalulwe ku kibumba. Sawa zino okutta akalulu okanyigira ku kibumba. Museveni teri atakimanyi nti yawamba Ssaabasajja Kabaka. Asobola mukozesa kyonna kyayagala by force. Teri atakimanyi ekyo. Senga Ssaabasajja Kabaka avaayo n'akuba enkyukakyuka. Ng'omaze okulaga nti si muwambe akolagana n'oli. Olaba ekyoba okoze. Naye ensi yonna ekimanyi nti Kabaka yawambibwa. Ne bw'avaayo ssaawa zino by force nga bamutadde ku mudumu gwa mmundu kuba enkola ya Museveni tugimanyi. N'avaayo n'akola statement ezikuba enkyukakyuka. Ssaabasajja Kabaka abantu basigala bagamba nti musajja wattu muwambe. Kati omujje mu buwambe. Ogamba otya nti Ssaabasajja Kabaka waffe oba afaafe. Yekolera. Oli Ssaabasajja Kabaka akimanya akiikirira eggwanga eggezi. Era bw'aba akommunikatinga nabo mu ngeri y'amagezi. Kyogamba gwe byonna byayogedde tonnabitegeera oba tobitegeera. Oyagala awogganenga mutamiivu. Unakutte. Kyoyagala. Ssaabasajja Kabaka emabegako Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe. Abantu abasinga baalabanga ebikolwa bya Mpuuga nga bagamba lwaki tagoba Mpuuga. Lwaki yeesiba ku Mpuuga. Omusajja ono eyafudde Kanyehamba yatuuka okugamba abo Bampuuga bafu. Naye nga pulezidenti amukuumiddewo lwaki? Olaba Mpuuga yamala okubba ebitaano. N'ensi yonna ekiraba azibbye. Ne bye yali akoze byonna ng'ensi ebiraba. Naye era pulezidenti bwe yavaayo mugambako impact yaliwo wasooka wagiraba. Lwasooka kuba lutalo. Singa pulezidenti yakikwatira eri nga tekinnatuuka eno kwengera olowooza kyalivuddemu amakulu kati agaliwo. Abakulembeze bakwata enkwata y'ebintu mu ngeri y'obukulembeze. Singa ffe mujja kuva eri osiwusa emimwa onywedde obusigala. Ebinsonga ozikwate ofuula otya Kabaka waffe gwe. Ensonga twagikwata mu ngeri ey'ekikugu. Ng'ensi yonna eraba buli omu abimanyi. Lwaki osumulula Museveni ku muguwa? Lwaki ojja Mayiga ku muguwa? Ate okikola okimanyi. Abasiru ojja babuzaabuza ffe nze. Kisekka tosobola kumbuzaabuza. Ffe tubalaba ne tugamba ovoole Kabaka. Oyagala kututeeka mu tageti enkyukakyuka batandika okukuba Kabaka. Oli kubitereke bya bomu bye weetisse weerimbika mu kwemulugunya. Tomanyi bigenda mu maaso. Ani ataawambibwa Uganda? Ani ataawambibwa Uganda? Ani ataawambibwa? Bwakabaka ky'obuli obwakitinga kale obukola bonna tugambe basiru ky'oyagala okuŋŋamba. Ebigenda mu maaso naffe tubiraba. Oli omusajja alina obwakabaka bwakiikirira nga Museveni anoonya bunoonya kakisa kubujjawo. Tugaanyo kimuwa. Ayagala Ssaabasajja Kabaka ateekewo embeera Museveni afune we yeekwasiza nti obwakabaka buveewo. Oyina garanti nti obwakabaka bunaddawo senga buba buvuddewo. Ogiina kati eryo ze ngatto za Ssaabasajja Kabaka waffe zaatuddemu. Lekera okwesiriwa.